Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwo nzize nammwe abaana abawala nzize nammwe abakyala naddala ng'olina obuzibu okubeera ng'omubiri gwo gwaguba ng'omwami agukwatako ng'obeera tokyamuwulira nga mbutuufu omubiri gwo gwaggwamu obwagazi ng'ennyonyoogeze z'omukwano zaggweeramu ddala kyagadde mbawe ku ddagala oligenda kuba libayamba mu abakyala abalina ekizibu ekyo mu abaana abawala nammwe abaami mulimu n'abaami abatakyalina bwagazi mibiri gyabwe ng'omukyala asobola omuweeweeta n'aba nga talina kyakyukako nammwe abaami mwe bali abalina ekizibu ekyo naye okusinga tunuuliddemu abakyala kuba ekizibu ekyo mwe musinga okubeera nakyo obeera n'omwami wo n'akukwatirira naye nga tomuwulira ng'engalo ze toziwulira nga tolina ky'okyukako kwegamba ng'omubiri gwo gwafuuka ekirala ng'omubiri gwo gwaguba nga tegukyalina nnyonyoogeze z'omukwano kyagadde obeere ng'onoonya ebintu bino obeere ng'obinywako obeere ng'obiryako bigenda kuba bikuyamba okubeera ng'okomyawo ennyonyoogeze z'omukwano mubiri gwo. Ekisookera ddala nkusaba ofune wootameroni eyo beera ng'ogirya wootameroni beera ng'ogirya egenda kukuyambako okukomyawo ennyonyoogeze z'omukwano mubiri gwo gw'omukyala. Ekirala noonya entuntunu ezo nazibalagako ku channel yaffe eno Kyayiti. Noonya entuntunu ennene beera ng'ozirya nga zengedde noonya entuntunu ezo beera ng'ozirya ogenda kutereera omubiri gwo ogenda kukomyawo obwagazi ogenda kuddamu ofuna ennyonyoogeze z'omukwano. Entuntunu ennene ziyambako nnyo nga zengedde ozirye. Ekintu ekirala enkomamawanga eyo eri ku mwanjo nnyo okukomyawo ennyonyoogeze z'omukwano mubiri mu abakyala. Enkomamawanga ejja kukuyamba okukomyawo obwagazi mubiri gwo. Olina kulya bibala bya nkomamawanga. Kati bw'ofuna ebibala by'enkomamawanga gisuseeko ekikuta gyamu obuola bubeera obusigo nga bumyukiridde bubeera bwengedde kasa bubeera nga bumyukiridde beera ng'onuunako ka juyisi ku busigo obuteeke mu kamwa obunuuneko juyisi oyo gw'oboomira obusigo obuwandule bw'otyo bw'oba okola. Enkomamawanga nnungi nnyo ejja kukuyamba okukomyawo obwagazi mubiri gwo wamu n'okukomyawo ezibayita ennyonyoogeze z'omukwano zijja kuba zikomawo bulungi nnyo. Ekintu ekirala bwe bayita obukwansokwanso bulungi nnyo mu kukomyawo ennyonyoogeze z'omukwano mibiri gyammwe. Obusigo bw'obukwansokwanso bulungi nnyo beera ng'obunoonya singa obeera obufunye beera ng'obulyako gw'omukyala gw'omwana omuwala atalina bwagazi atalina nnyonyoogeze z'omukwano nga mbutuufu omubiri gwe gwaguba noonya obukwansokwanso obeere ng'obulya bugenda kuba bukuyambako okukomyawo ennyonyoogeze. N'ekisembayo noonya kye bayita ekitaffeeri. N'ekitaffeeri nakyo kirungi nnyo kiyambako okuleeta obwagazi mibiri gyammwe. Munoonye ekitaffeeri nga kikuze bulungi oba nga kyengedde mubeere nga mukirya osobola okikuba mu juyisi oba n'obeera ng'olya kirye mpola kigenda kukuyamba okukomyawo obwagazi mibiri gyo. Ekyo nkikubuulidde bino njagadde mbigatte wamu bingi ebireeta ennyonyoogeze emibiri gyammwe naye ebisinga byonna biriibwa buliibwa bwe bityo ebibala ebisinga bibala birungi nnyo mu kukomyawo ennyonyoogeze mibiri gyammwe mu abakyala nammwe abaami musobola okubeera nga mubiryako bigenda kuba bibayamba. Kansubire mubitegedde bulungi nnyo beera ng'obikozesaako gwe atawanyizibwa ekizibu ekyo ky'okubeera nga tolina bwagazi nga buli musajja akugendako toba na bwagazi tomuwulira ne wakola atya nawakwatako nga tomuwulira beera ng'olya ku bintu ebyo bigenda kuba bikuyamba. Bwe kityo bwe kiri kambawe WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange ejja kuba nyongera okunnyonnyola kyonna ky'onaaba ombuuziza ku vidiyo eno. Bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.